mu kiseera nga gavumenti eri mu kaweefube okulaba ng'etandika okutunda amafuta gaayo agaazulibwa mu bitundu by'e Bunyoro. Enteekateeka nnyingi zezeeyingiramu okusobozesa omulimu guno kutambuzibwa obulungi era mu bwangu ddala. Wolabira bino ekisaawe ekisuubirwa okuba ku mutindo gw'ensi yonna nga kino kigenda kubeera kinene ekyokubiri mu ggwanga okuddirira Ntebe International Airport. Kituumiddwa Kabalega International Airport nga kisangibwa mu bitundu by'e Bunyoro mu Hoima District. Amos Muliisa okuva mu kampuni eya SBC eyaweebwa omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi kino agamba nti omulimu gwonna gwa kuwemmenta obukadde bw'ensimbi za Bulaaya 264 nga gunaatera okuggibwako engalo. The funds that were availed by UKEF were 309 million euros. The rest went for administration and consultancy. In the contractor in the construction has put to use 264 million euros. Muliisa agattako nti ebitundu 91 n'obutuntundu 7 ku buli 100 biwedde, wabula nga kino kyakuddukanyizibwa ne tekinologiya ow'enjawulo kubanga ebyokusaza tiketi bigenda kuba bikolebwa ku Ntebe Airport. The concentration of the government as per today is focusing the cargo or the equipments that are going to be used in the construction of the refinery. In say a period of 5 years, construction of the refinery will be done. Then now the attention can be turned to passengers and maybe other ways of utilizing the airport like trade in agricultural products, tourism and the rest. Ekisaawe kino kyali kyakumalirizibwa mu mwezi ogwokubiri omwaka guno, wabula tekyasoboka olw'okutawanyizibwa n'omuggalo. Engineer Amos Muliisa agamba nti ensimbi ezasooka okubaweebwa zaali ntono nnyo ddala ng'enkyukakyuka y'ebbeeyi y'ebintu yakosa nnyo enzirukanya y'emirimu. Should have delivered this project by February 2023. Usually in construction industry, there are natural claims. When say it rains, you cannot touch the ground. So after the time when you have not finished the project, you have to claim that time. Ekisaawe kino Kabalega International Airport kisangibwa mu kibangirizi kya bannamakolero ekyateekeddwa e Kabale mu Bunyoro ku yiika 5 era bannamakolero ne bamusiga nsimbi ab'enjawulo basuubirwa okutandika okukolerayo emirimu egivaamu ensimbi naddala okuzimba y'amakolero. Infrastructure is the bedrock for development, and when you have durable infrastructure, it supports development across the different sectors of the economy, and that's very important because we know oil and gas is a finite resource, meaning that oil and gas resources after some time may get exhausted. Sala Bannagi okuva mu Uganda National Oil Company agamba nti ng'oggyeko amafuta agasuubirwa ebintu ebirala bingi ebyekuusa ku kusima amafuta omuli omukka ogufumba, sabbuuni n'ebirala ebisuubirwa okukolebwa amangu ddala ng'amafuta gatandise okusimibwa nga kye kimu ku ebyo ebyawaliriza gavumenti okutandikawo ekibangirizi kya bannamakolero mu bitundu by'eno. We want to slowly move people away from the firewood, the biomass, so that people can move into the cooking with gas, clean energy really. So the refinery is one of the things we are looking at to do that. Kabalega International Airport kisuubirwa okutuuza ennyonyi ennene eziri ku mutendera gw'ensi yonna 4 omulundi gumu, era olabira bino wasigaddeyo kusazaamu nkuubo ennyonyi mwe ziyita nga zisituka, era ng'ekisaawe kino kisuubirwa okuwa bannansi emirimu mingi ddala. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuze.